Magezi Desire Mariam. Nava kuda secondary school. Ngakwaya bagita good dramatic club. Nange tulese wano kuyimbira omusimu Saaka. Era nga tuzze mu bungi okusinziira ku byatukoledde nga naffe okutwaniriza okujja tumuyimbire twakirabye ng'ekyomuwendo omungi okusinga omuntu omulala nakyasobola okulowoozaako na buli mwana eyasimbudde ekigere mu baasi gwe bagambye nti olondeddwa kubanga ojje mwegatako muyimbe yasanyuse nnyo kubanga tumutwalanga ow'ekitiibwa nti buli omu amwegomba okusinziira watuuse n'ebyakoze. Desire, bw'olowooza lwaki Ssaabasajja yasimba Paul Saaka? Omusiime Paul Saaka kubanga lyembadde mumanyidde nga nakayingira e Buddo ye musajja omukkakkamu gw'omanyi ye omusiime omukkakkamu gw'omanyi nti tosaana kutegeera nti wakitiibwa mu kitundu okujja nga waliwo amukutongolezza era nga oba toli wa muntu w'amalala nnyo gwasobola okutegeera omusajja omusiime oyo kikyali nti ebiseera ebisinga yabeerangawo ne mu kitundu naye nga nemalako n'omwaka mulamba mu ssomero naye nga simanyi kikyali paka ebaŋŋamba nti ono musiime wa Kabaka. Nakyewuunya nnyo okusinkana omusajja alina ekitiibwa bwe kityo ate nga mukkakkamu nnyo bwatyo. Desire, gwe wayingira ddi mu kwaya eyo omusiime? Kwaya eyo negiyingira mu 2019 nga nakayingira senior 1 e Buddo neera ngimazeemu emyaka kati giweze 5 ng'ogasseeko n'ogwa COVID. Kugamba oli mu senior ya 5? Dikilo omwaka gwa COVID twakusoma ku kitundu admin twaddaayo egeza nti senior fondi candidate. Kiki ky'oyinza okumwegombako omusiime Paul Saaka era owulira otya okuba nti gw'omu kwabo abagenda okuyimbira abantu? Kyengenda osooka omwegombako bwe bukkakkamu bwe obwetowaze bw'alina n'ebintu byazimbye mu baana be kubanga abamu ku baana be tubalabyeko baana bakkakkamu beetowaze balina okwagala basembeza buli muntu kyakwagala nga muganda we noba talina kyakumanyiiko kyensinga ddala omusiimako omwegombako. Saba onnyimbirayo akayimba keweewulira k'omusiime ke yabatendeka. Kayimba kaoli Mumasomeero yimba nsaba okuyimbiremu. Gutusinze Ssaabasajja bosanga mufa beerumaluma buli wampewere we baba mumuffe gutusingidde ddala ekitiibwa kyo Ayi Kabaka kyava wa mutonzi waffe alikwolekera zimusanze alibeera yesuula mutata oli Mumasomeero musota oli kabwejumbira baffe oli mandagamenye bazingegamate gagizaawo emagulu nnyondo yeguluddeyo natalinda mu katebe empala wa butadde wamu Ssaabasajja mugongo. Teyanza Desire tuyitire ku bantu obagambe kitokota kisaanikire wano ku Serena bayite makoola mwena abali ku mukutu timujje ku Serena timumanya amasomero gazze mangi nga naffe budde schools bwotugase n'abantu abanene weebali mujje munyumirwa kintu kigenda beera kyanjawulo kigenda beera kyamuwendo mazima gali nti bw'osubwa tolina g'ogenda kumenya kwangenda beera osubiddwa kinene. Olunaku lwaleero tuli ku ki? Olunaku lwaleero lwa byafaayo kitukoze bulungi nti luddiridde olw'abazira ffe ng'abamu masomero music mu masomero ate leero lwe lw'omuzira waffe omusiime Paul Saaka gwe tugenda omujjagulizaako era ye yatutegeeza nti buli amwagala ekimuli ku ntaano tagenda nakyo teri kumulinda kukwata bitiiyo naye ajja olwaleero ntwala omukisa guno okwaniriza abantu bonna abavudde ebule n'ebweya kuŋŋaana wano ku Serena okujagulizaako omusiime Paul Saaka kati emyaka 33 ng'ali mu music ow'amasomero ate nga ye pioneer kuba mu masomero twayimbanga biyimba bino Pauline njo ememe nnuma naye omusiime ono omukulu Paul Saaka ye yatandikawo okuyiya ennyimba z'amasomero ate mujjukira nti kumpi amasomero kati ge gayimba gokka ennyimba ez'amakulu. N'olwekyo olwaleero
Essanyu lye tulina nga tumujagulizaako okutuuka ku muwumbuzi. Olunaku olwaleero tutegeeza kimmwe nga mmwe ab'amasomero? Olunaku olwaleero tulina ebyokuyiga bingi. Waliwo omuyimbi omu yayimba nti basiima ogenze naye nekitagenda mu nkola. Naye olwaleero kati lwetutandise okiteeka mu nkola titusiimeko ku bantu abakyaliwo. Kati ngaffe ab'amasomero tuluyigirako nnyo nti omuzira waffe ono eyatandika amasomero mangi gabaddewo ku kuyimba kuno naye kitukoze bulungi nti omusajja ono tumujjukidde ate ng'akyali mulamu. Abawandiisi b'obutabo bangi babuwandiika ne tubusomako ne tubukolaki naye nga baafa dda. Naye Paul katumusiimeko nga mulamu. Kati nga ggwe osozeeko naye emyaka 33 gibadde gitya era gibadde waŋŋambe nti nno experience ebadde etya ng'okola naye emyaka 33? Emyaka 33 omusajja ono mulungi nnyo. Okusookera ddala musomesa. Po asomesa. Takoma kusomesa baana naye naffe bayimbi banne bawandiisi banne atusomesa. Tumuyigiddeko nnyo. Ekiddako alina okwagala. Po alina okwagala. Kwegamba akunoonyaayo n'akuyigiriza n'akuluŋŋamya bulungi. N'okusinga byonna Po alina obwongo. Katonda yaddira kamashini n'akakweka mu mutwe gwa Pawulo ogwo. Alina obwongo. Asobola okutuula wali n'omuwa omutwe njagala mupandikire ku kino n'atuula mu dakiika 3 nga yafuddeyo n'oluyimba ate lulungi nnyo. N'ekisembayo ate nga kyamaanyi Po anoonyereza. Agenda n'afulumya oluyimba n'ati kati ng'eza Buganda muziraba n'aleeta ebigambo bye tubadde tetumanyiiko, empalabwa, Mumasomeero, n'aleeta amannya ga Kabaka n'ekyagatawulirwangako n'abasajja abakulu abamusinga ge batamanyi. So musajja munoonyereza, musajja alina okwagala, musajja musomesa mulungi, musajja mulungi nnyo Paul Saaka. Tugambe kino kinayongera oba ngambe kinayongera okutumbula music mu masomero. Kino kigenda kutumbula ate era mandooza n'obumu obuliwo buli ssomero lyesa abaana kigenda kutumbula nnyo era nze saagala ate tulinde emyaka 33 emirala okumujaguliza naye kibeereko buli mwaka atirisi buli mwaka tubeereko ne munna music munna katemba gwe tujaganyaako. Ab'omupiira oluusi batusinga ne bambala emidaali ne bakola ki naye ate nga teri kintu kitakozesa music. N'omupiira era bakozesa music waffe buli omu bakozesa music naye ffe tubadde twefeebezza nnyo naye kati omusiimo ono kyategese ne school girl Diana kitugudde amaaso ekiseera tutandike okuwa value mu bawandiisi b'ennyimba. Paul Saaka akoze ennyimba nnyingi. Ennyimba ki yali akoze n'ogamba nti luno lwo yaluwandiika? Paul Saaka nnyingi. Sijja gamba mbu lumu naye ennyimba ze nsinga omukubirako salute z'ennyimba za Buganda. Nga oli Mumasomeero musota utusinze nnyo Ssaabasajja osanga mu muffe beerumaluma bamimwampe werewe babayo nasingidde ddala ddala obuyinza bwo ayi Kabaka bwava wa mutonzi waffe alibwolekera zimusanze alibeera yesuula mu nteta olwo lunkolera nnyo nnyo nnyo. Obugambo obusembayo nyongera okukubiriza abakulu b'amasomero ba directors ba headmasters n'abazadde. Omwami ono Paul Saaka alina oluyimba yatugamba nti buli muntu baamuwa ekitonde buli muntu alina ekitonde naye abazadde mmwe mutusaba nnyo obubonero simanya 8 4 buli mwana alina ekitonde. Temuddamu kugaana baana kuba mu kwaya, temuddamu kugaana baana kusamba mupiira. Kati Uganda gyejja twagala skill twagala ne talent. Ensonga lwaki ne gavumenti yaleetawo ka system ya DIT ne gye bayita lower secondary curriculum. Si buli mwana nti ajja kusaza physics neki n'ebitone by'abaana abazadde mulekerawo tupeeka obubonero abaana abamu Katonda yabaweeramu ekyo. How do you know about Paul? I know Paul Saaka is a musician. He's a musician. So, which kind of song do you know about him? I know only Mumasomeero. Mumasomeero. Can you give us some cappella? Last song. Mumasomeero musota oli kabwejungira baffe oli manda gamenye embazi gegamwate ne gagizaawo ye magulu nnyondo yegguluddene yoyina ntalinnya mu kateebe empalabwa mutaddibwamu Saabalongo tokubwa mugongo. Wow. Your name? My name is Nadunga Natasha.
I'm going to Natasha. What do you know about Paul? I know that Paul Saaka is Mm. an artist. Mm. He produces songs, gives them to schools to sing so that they can express their talents. Mm. Kiki kye weegomba ku Paul Saaka? I love Paul Saaka so much because he's just Okay, which kind of song do you know about Paul Saaka? emitima gy'Abaganda. Can you give us some capella? Emitima gy'Abaganda gyaterera wewamma n'abagereko mulungi ekitalo mwana wange ate nga yasoma nnyo amaaso geego ge bagamba galinga ettaala fe abaana ba Buganda abato ono ye maama gwe tulina. Kiki ky'osuubira mu konsati ya Paul Saaka? Ndakusuubiramu okukulaakulanya talenti yange abantu okummanya. Thank you. So, kyembuuza ekirala about Paul. Sorry, is it your first time to come to Serena? Yes. Mm. This is my first time and I'm so very happy to come on Serena Hotel. Mm. Yes. Kale osobola okwebazaako ko kuba basobodde okuleeta wano eno okulaba Paul Saaka. I want to thank my teachers, principal, who have enabled me to express my talents. I never knew that I will reach here at this moment, but I've moved places. Now I'm on at Serena Hotel. I don't even know. I'm so grateful. So you mean you're here because of Paul? Yes. Mm. I'm here because of Paul Saaka. Mm. Sijja muyuwayo kubanga y'omusiime sa Paul Saaka. Which school are you coming to? Rivers Origin Junior School. Where is it located? Kitintale. Tintale. Yes. Okay.